Alright, kale ku Dance Pro Media ko tuli YouTube channel ya ffena Dance Pro Media nga DJ Dance Pro nga buli jonze ndiwo okubaka ensonga zenkutuusaako tuzigayegayemu. Olunaku lwaleero lunaku lwa kusatu mbeera y'obudde yeeyo weewaawo walla pozi ate baana mmwe kambabuulire embeera y'obudde no tekutuusa omugw'okusatu nga bakuyita taata. Eyinza okutuusa mugw'okusatu ng'ogenda ng'ogenda nankanyi wali eri ku buliri omukutu nyabula. Olunaku lwaleero tuyingiddewo n'omwami omukambwe omubaaya omubi omusinsimuzi w'endogo y'ebinyaanyanya ng'asinziira Emmengo wali waggulu ku kasozi ku kizimbe kye bayita Masengere nga kwayima n'asooka n'atukankabola n'atusabula n'atukuba n'atuwogoloza aba emenye kindeke kino si mulala yowe bugabira omwana omuwe Masaka MBAZIIRA Tonny ani MBAZIIRA Tonny eyagamba kati gwe tatema kwera subscribe nga simanyi ky'olinda simanyi ky'oli oba tufe tusimbudde subscribe like share and comment ife tusimbule embalansi yoyo nno gwe tukuleetedde olunaku lwaleero MBAZIIRA Tonny yoyo yejjinde weka kale MBAZIIRA Tonny akola ku CBS FM Emando show radio Bwakabaka bwa Buganda kwakola naye nga ategerekese nnyo era yatikiridde nga DJ w'ebinyaanyanya. Pamwe ne munne oli Shona Ben gwe twasookerako. MBAZIIRA Tonny azaalibwa ku kyalo Bugabira era mwana w'e Masaka gye bafubutuka ebintu byabwe gye baabijja nabigeeta nga biwalabanya mpola paka kubisiba ku bantu wano e Kampala buli omu kati agambye endongo y'ebinyaanya weewaawo. Kale MBAZIIRA Tonny azaalibwa kalo bakayita Bugabira abamanye Masaka owetera kawo kakusaza n'okkirira yaawe Bugabira wazaalibwa era we yakulira bwe yavaako awo n'atandika okusoma ku Bugabira Primary School we yatandikira n'agenda ku Masaka Town College gye yamalira senior 6 bwe yava ku Bugabira Town College n'atandika okubyanzaamu ng'omuvubuka wa Ssaabasajja yenna bw'abeera tewaba kuzikiza n'atandika okubyanzaamu awo Buddu Guest House bikoze bitya n'agenda waggulu eri n'atandika okuyigayiga nga bw'omanyi ebyo bavubuka n'atandika okukwata ku kompyuta ng'azikwatako n'avaawo n'agaayo nkuttemu kati. Olwavaawo teyabandaala nnyo kuba byonna yabikolanga naye ng'obudde obwekira tagaana yeekolera kaliyoki n'asobola okufuna ekikola ekimubeezaawo ogamba nti ekimubeezaawo. Kale bwe yavaawo mu kaliyoki omwo mwatandikira okusembeera mpola n'agira jjukira eri akolayo kiro emisana abaanoonya watetenkanyiza. Mu mbeera ey'okunoonya watetenkanyiza wano nawali agassegase agenda owekanga agudde mu bintu ku radio EBIKWATA eri waggulu awo kasozi e Bwala radio EBIKWATA ng'emuyita ng'emuwa omulimu ng'atandika kukutalaga nga ono sportsman nnyo ebyemizannyo abitegeera nnyo newankubadde radio presenter ate ye mu shows talina show gy'agamba nti eno yabyamizannyo gy'akola naye ng'era byeyasookeramu ddala ng'abikolera ddala music shows ng'azikolera ddala obulungi obutagambika. So MBAZIIRA Tonny bw'atyo ne yeesolesa radio wayitawo emyaka ndowooza nga 2-3 radio Buddu n'emuyita nemuwa n'atandika okukola ku radio Buddu kati awo wazuuyira nti omuntu alina okusoma ebya siriyasi naye gatta ku Kampala University e Masaka n'akola bachelors in mass communication yagisoma nga bw'akola ku radio Buddu. Radio Buddu yavaawo katono nnyo n'asooka n'agendako okubulidde FM nakuze nga 50 n'avaayo n'akomawo ku radio Buddu. MBAZIIRA Tonny bw'atuuka ku radio Buddu yafuuka ekirala yakola ebintu bingi nnyo n'afuuka production manager wa buli kintu kyonna ky'ovuira ku radio kiyitawe kubanga ye ebintu bya production yabyagala nnyo yatera abitegeera nnyo ne gye buli eno. MBAZIIRA Tonny bwe yavaako awo n'akugenda okukolawo ku Best FM era yali Masaka. Bw'avaawo mu mwaka ogwa 2019 MBAZIIRA Tonny n'asalako Kampala
era yagamba ne mu lwimbo lumu n'agamba nti ndava Masaka bagimwandaba avuga akamotoka kange mwalimu ebidongo byange Kampala abazoleya ne beeyongera naye kati endongo y'ebinyanya bagiwulira n'alumba Kampala ng'amazeeko n'ajja yatuukira ku radio 413 gye yatuukira n'abeerayo emyezi gyendo contract ya myezi 6 bwe yaggwako bwe paba n'alumba ew'omutanda eyali eyo kati aweereza Ssaabasajja alina shows 3 ku CBS FM Emanduso akola Township Tunes eyo nebeerawo Monday to Friday sawa 7 paka sawa 10 then ne Friday kiro alinayo show bagiyita The Crossfire Friday ebitandika sawa 6 paka sawa 11 ya Lwakutaano then ne ku Sunday ku makya n'aba ne show esinga okuwirizibwa mu Uganda munna muno ebayita Sunday Mega Drive ebeera ku Sunday sawa 1 paka sawa 4 gugunda ne MBAZIIRA TONNY sono MBAZIIRA TONNY y'omuweereza asinga obudde obungi ennyo ku CBS radio y'omutanda yasinga okubeerako n'obudde obungi shows 3 mu week zabeerako nazo MBAZIIRA TONNY alina achievements empitirivu nnyo zaafunye mu radio mu kuba ebidongo by'ebyennyanja ateeka shows eza buli mwaka ebayita TM Live Experience mu ndongo y'ebinnyanja eyajja yagitumye TM Live Experience endongo y'ebinnyanja weewaawo yabadde wanene ekyengera ku summit wakubidde ekisaawe kyawo kyekimumanyi obulumi bwaliko kyekimumanyi embiibya ku bingi byafunye mu disco ne entertainment industry okutwaliza wamu alina amamotoka ge eziwerako ezitali emu etali bbiri MBAZIIRA TONNY alina company gye bayita Stream Live Avenue 120% production esangibwa wali waggulu emakindye kukuba erigenda erukulyawo nga wakava ku Starbucks esookera ddala wewali Stream Live Avenue ya MBAZIIRA TONNY company eyo ekola bulango oba audio n'obwa video bakwata emikolo bakola biki ebyo na company ya MBAZIIRA TONNY MBAZIIRA TONNY musajja mulunzi MBAZIIRA TONNY musajja mulimi newankubadde ye tagenda tojja musangayo ng'ali mu kulima n'omubuutusi nebikoze bitya naye byonna emirimu eyo gyonna agikola naye ng'ate asinziira eno n'akola biri so MBAZIIRA TONNY yoyo ekyobufumbo MBAZIIRA TONNY musajja si mufumbo tatuyiwangawo mukolo bannaye kugamba nti abayaga buli tugende tuwase MBAZIIRA TONNY n'olwekyo akyali singa ali sakingi katulabe anyway naye nga kyomanya sofa talina mukyala ali awo teri amugambayo so oyo ne MBAZIIRA TONNY weebale nnyo obadde mulabi mulungi owadde Inspiro Media era weebale tukugamba nti tojjangu okwo munnange ne wabula kyoba teweerabira kwe kusubscribinga likinga akotokomentinge tukole tutya kati tuwiyize kogamba banatega kati kano mukakoze mutukoze mutya fabaagala gundi mutukoze mutya wenda tanaba kubeera ngo subscribing okyasuwa bingi wandi bado osoka no subscribing n'oteeka kawo ka notification nobeera buli kijja okifunirawo then womala okukafuna n'okalaba n'okomentinga n'olikinga n'okasharingirako ne munno n'akafuna MBAZIIRA miwawano Toland International ekinyanya yali mission kati yafuuka fusion kati koleza omuliro endongo y'ebinyanya yetereza ebyalo ne mu kibuga